Ebikumi n'ebikumi by'abaana ba Prime mu ssaza ly'e Kampala biri ku kigo ky'abajulizi Namugongo Nkuzu olunaku lwa Bannakizito olukuzibwa buli mwaka. Omubaka wa Papa mu Uganda Ssaabasumba Michael August Bruma akalatira abakrisitu okunyikiza essala ya Kitaffe ali mu ggulu kubanga ly'ekkubo lyokka eriyitibwamu okulizigaani Katonda. And so he says to us, when you pray, say, Our Father, say Father. And in his language he's saying, Abba, hallowed be your name. That is how we begin. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kitoluwanga yennyamidde olw'ebifaananyi by'obuseego ebiragibwa ku mikutu egya yintaneti byagamba nti byonoonya abaana ensangi zino ne bidende mu kati bw'atasibya abazadde n'abasomesa okulima olulimi lwabwe okulaba nga bataasa omwana w'eggwanga. Ekibiina ky'abaana kizito kyatandikibwawo Ssaabasumba Lwanga n'ekigendererwa eky'okufuna olunaku olw'okugirako n'abaana. Mu ngeri emu omusumba w'essaza ly'e Masaka John Baptist Kaggwa asinzidde mu kuyimba mmisa ku lunaku lw'abavubuka e Simabule n'ennyamira olw'emize gifumbekedde mu bavubuka ensangi zino. Avumiridde ekyabakedde okuzannya zzaala era n'abakubiriza okukola akawuka akamukenenya akazzeemu okwerisa enkuuli. Abavubuka baage ne baleeta puulu zino mubiyita puulu kasita olaba kaweema we kali ng'omanya kyawaliwo ki puulu okuva mu kitanda okutuuka lw'okiddamu ng'oli wansi w'akatenta akapuulu ogenda n'olaba kati tufunyeyo ebirala betting mwavuwadde mwongedde okwavuwala lwakubeera ki betting. Bo abakrisitu mu ddiina lya Christ the King bakungaadde eklezia asindi bali ku ddembe mu Kisenyi okuza olunaku lwa ddiina nga mmisa ekulemeddwa mu Vicar General wa Kampala Musenyo Charles Kasibante. Kasibante akubiriza abakrisitu okusabira eggwanga wadde n'abaana 25 Sacramento eya konfirimansiyo. Ng'abakrisitu ogwo mulimu gwaffe okutwala akadde okubaako n'Omukama okuba mu maaso ge okunyumya naye. Ate abakrisitu Klezia Nakiri bategese omukolo gwe basonedde ssente ez'okuzimba eklezia yaabwe ebbuddwamu omusumba Joseph Kiwanuka eyasooka. Omulimu gwonna gwetaaga obukadde 27 nga mmisa ekulemeddwa mu bwanamukulu w'e Katende Gerald Yiga akubiriza abazadde okukuliza abaana mu ddiini. Wane wafe okubeera obumu kitegeeza nti muli mu maka.